wabaluseewo olutalo wakati wakulira abasiraamu mu disitulikiti y'e Lwengo Sheikh Ismail Kibule ne ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta ng'entabwe evudde ku gavumenti okuleeta omukulu w'essomero atali musiraamu ku ssomero lya Kitovu Seed Secondary School eryazimbibwa gavumenti ku ttaka ly'abasiraamu ekitegeeza nti liri ku musingi gw'abasiraamu okusinziira ku Sheikh Ismail n'abasiraamu baakulembera. Nze abasiraamu ngenda kubagamba ntya nga disitulikaazi ndi bannanga akulira essomero ku ttaka lyammwe lye twawaayo musajja si musiraamu. Ekyo kye kindeese wano nze nkyejjeko ng'obudde bukyali mbagaye nti bannange sinze wabula gavumenti yemuleeta. Ono atutegeezezza nga bwe bakola endagaano ne gavumenti bwe baali bagiwa ettaka lino okuli essomero eriweera ddala yiika 6 nti omukulu w'essomero wamu n'omumyuka we balina kubeera basiraamu, wabula kyababuuseeko okuwulira nti ate gavumenti yabaweerezza omusomesa gwe batutegeezezza nti Gerard Kamoga kyagamba nti kubeera kumenya ndagaano gye baakola mu mwaka gwa 2020 bwe baali bawaayo ettaka lyabwe. Ffe nga twawaayo ettaka ly'obusiraamu yiika 6 tujje ku ssomero lyaffe nga n'omuzikiti weeguli nga edi teacher tamanyi bwe basaala agenda gamba ati abaana ogenda okusaala ng'ebyokusaala takola ki tabimanyi. Interest zaffe ng'obusiraamu agenda zirwanirira atya? Sheikh Kibule alumiriza ssentebe wa disitulikiti eno Kitatta nti ensonga zino azirinamu omukono era yatandise n'okukola emirimu gya district card bw'atyo n'amusaba okubaako ne waakoma. Kwe kulaba nga district local government gye nakola naye endagaano ate agikulira chairman waayo ye Haji Ibula Kitatta musiraamu munnange eyandibadde ayamba alwanirireko ku busiraamu nabo ku mulembe guno tugaye nti chairman yali musiraamu bino yabifuna ate ali ku side egamba nti Gerard yabajja. Tebakomye okwo balabudde n'omukulu w'essomero yabaweereddwa okujja ku ssomero lino obuteetantala kulinnyayo kigere wabula ddamu asabe bakama be okumukyusa bamusindika ewalala kubanga bo tebamwagala ku ssomero lyabwe. Gende bajja mupostinga ewalala amasomero gye gali tusobola okukola mu cross ne tujjayo omusomesa nga bwe twakola recommendation abadde mu ssomero najja mu ssomero lino n'atutandikira bulungi kubanga ekyo twakikola dda mu mutima mulungi. Oyo omusajja gwe tuwulira RC5 ayajja aggulewo wano yanyoonya asanyusa abantu mu kitundu olw'obululu bwakola ki naye ng'ate afiiriza umma atufiiriza. Era bannange RC5 Kitatta mumubuulireko ebintu by'obusiraamu abirekere bannyini be abajja obitambuza abijjemu nze ŋŋambye. Wabula ssentebe wa disitulikiti Haji Ibrahim Kitatta bano abaanukudde n'ategeeza nga bwe bakikoze olw'obutamanya n'engeri gavumenti gyegabamu emirimu gyayo. Ffe batuweereza buweereza musaala gwa kubawa ne si ffe tubalonda ffe nga disitulikiti nga tuyita mu District Service Commission ssentebe gy'alonda tulonda abakozi ba primary n'abakozi bali ku health center 2 ne 3 ne 4 naye batukira ku district hospital gye tutanafuna e Lwengo era health service commission ye Kampala ye balonda. Kitatta era alaze nnyiike ku ngeri district card gyakuttemu ensonga eno gy'alowooza nti ebadde esaana kugonjolerwa mu kisenge ky'abasiraamu so si mu mawulire.